Tambuza video eno. Onde mumara mulinde ebifudde mukago. Sekyecho. Simanye lwaki oyagala kuta muganda wo lwakalu. Apoliisi ajemedde abakamabe bannayuganda abasabye bwe bamala okulonda basigalewo. Jero Muhoozi yagamba muveewo n'abalala ne bagamba musigalewo. Etteeka nga lyo ligamba yimirira mita 2 osobola okudda wali ebbali si kuvaawo okudda waka. Ekituufu kyeki nkosa basookolenge omupoliisi ono nga baasoma nnyo amateeka atunnyonnyodde ki ekigenda okukolebwa kwolwo naye njagala omulizeemu bakamabe abakutte mu liiso. Zino empisa zono kutisatiisa ne mutya n'okwambala ekyambalo ky'oyagala kwambala ebyo. Wetuli we are ready tugenda kubakola ki oba obukuumi si kyekyo. Ekirala mbasaba tubeere ekyokulabirako. Amajjate Grand Badani Power Bank mufu. Omwezi guno kujja si kyekyo tubeere ekyokulabirawo. Ekisooka mirembe, gavumenti eno ya mirembe teyagala omuntu yenna akola ki atabula eddembe ly'Abannayuganda. And we are ready to protect you. Ekyo kyendagala kubashwalinga namwe mubeere n'emirembe. Omusirikale wa poliisi ow'e Uganda era ayogera olulimi Luganda. Museveni nno kimulidde uliriza vidiyo eno. Ffe twamanyira n'olwaleero bw'ogenda mu barakisi zaffe ogenda kusangayo abasirikale baffe bakyasula mu busiisira ennyumba z'essubi. Kulwaki? Bigambo byawuma Lukiseka hasibye abaddukanya omukutu guno ng'ayanukula Jero Museveni ebigambo ebiri very important byamagezi nnyonyerera naye nsaba obiwulirize mmwe mbwe abasirikale bo balyoke n'okusula mu busiisira omukulu kyalinga kyategeeza naye nsaba obiwulire. Kubanga tetuli balabe ba Uganda tetusobola kugamba nti akasente akatono kaliwo tuzimbe amagorofa g'okusulamu twerabire okugula emundu ezinakuuma Uganda. Ffe tusooka n'emundu oba tusula mu busiisira tusule mu busiisira naye Uganda esigale mu ddembe kubanga tuguze ebyetaagisa ebyokukuuma Uganda. Kati endowooza eyo mu bantu bamwe bano bamwanayiki teriimu. Museveni nno kikulidde bw'otandika obuwabi statement ebifaanaganako bwe bityo oba omaze okulaga nti ogonze kubanga ensonga eri kiriya oyagala kugezaako okuŋŋamba nti abasirikale abo n'abapoliisi bo basiru tebalaba bigenda mu maaso engeri gye mugabanamu ssente ya ggwanga. Ennyumba yo yokka State House esaasanya kumpi biliyoni 3.5 buli lunaku every day obuwumbi 3.5 gw'obusaasaanya naye nga waliwo abasirikale abakuumye eggwanga abali eyo abaweesa emmundu n'otafaayo bo basula batya. Sente muzigabana mu palamenti ne muziyisa trillions and trillions nga zigenda mu nsawo zammwe n'otafaayo nti owaayi bali eri abasajja be bakuumye eggwanga be batukuumye saawa zino bo baliwo batya. Mubakuuma baavu kubanga mukimanyi wabeera mwavu muba musobola mukontrolinga. Yes munoonya control osegedde kyekyo kye mukola ne bannayuganda ke kalike wagamba nti omugagga tafugika buli omu omukuuma tayina oli n'atuuka ng'ayina kuyaggayagga kubeerako nekyomuwa kubanga gw'oyina era tubalaba nga bali eyo ewasale bavaayo na bikutiya bya ssente kutaasa kigavumenti kyammwe naye ng'omusirikale ate abakuuma yaali bubi asula mu busiisira. Biliyoni 35 ze mwawa abayimbi akagurupu k'abayimbi oyagala kuŋŋamba zisobola zimba nnyumba z'abasirikale mmeka? Muzimbye janja muzimba nnyumba mulaga zimbe ku gazimbe mu abaana bammwe bonna basula bulungi bonna bali bulungi bagagga bazibu mweddiza buli kamu kammwe mu palamenti mufulumya trillions and trillions nga sente zigenda mu nsawo zammwe. Mwagala kugezaako okutulowoozesa nti abasirikale ne bannamagye tebabiraba kyoyagala ogezaako tugamba kyakulidde Museveni kyakulidde n'okwata abasajja abakuuma eggwanga gwe n'omugamba nti genda okuuma ebbebekulu
n'okwata obuwanana billions and billions kati wabawadde billion 5 ne kamiliyoni obuwumbi kyogamba tokimanyi nti wali abasirikale abasula mu busiisira obwo buwumbi 5 busobola zimba ennyumba abasirikale mwe basula meka olowooza sente mugabananga bane n'okwata omusirikale nti genda okuume fulufiga n'abeera mugagga nga yalina oboggolera omusirikale oyo nga yaboggola ye boosi omusajja yasayininga okuuma eggwanga gwolowooza bo tebabiraba nabo babiraba sente muziwa bampuuga ne mukwata obuwanana bwa sente ne muziwa ab'opposition babataase mu buyinza babakuumire mu buyinza bampuuga bagaggafuge bano banandala mafaabi ayina ne petrol station eziwera 10 teziwa misolo abo mumwababwa temwategeera nti abasirikale bo basula mu busiisira emyaka 4 gye mumaze mu buyinza nga ne mundu ye yabaleeta mwali bawadde nnyo ekitiibwa be bagenda mu kufa be baweeka ebimundu bambi naye ne wabeera n'omwana tasobola kusoma mu ssomero ddungi olw'okuba yasayininga okukola ky'okukuuma eggwanga ng'ate n'eggwanga temulina gye mulitwala mwonoona lyonoone kati sawa zino kikulidde bwe kimala okulya ng'otandika okukola bisitatimenti ebidisiivinga ebirimbalimba era mubeereyo ne mutuuza miitingi abasirikale abajaasi n'abasirikale ba poliisi ne mutandika obbasuubiza gasiya ataliiyo ne mubasuubiza essente ze balina obbasasula zonna muzikwata ne muzirya ne mukwata obuswazi bwe buti omusirikale gwe n'ogamba nti omusajja akuuma eggwanga afuna emitwalo 45 omusajja akuuma eggwanga afuna emitwalo 5 sente muziwa bano baboosi ababakulira be bazimba bayina agazimbe buziga kyanja wa yonna Uganda yonna yafuuka yammwe muguze buli kamu sente muzijjawa muyina obuvubuka bwammwe obwakola obubanka mu bitundu ebyenjawulo bwe buwola bannayuganda ezo sente ze mukwata ne muziwa obuvubuka okuwolawola bannayuganda lwaki temuzizimba muko temuziteeka mu byetaago ensi ebalaba ensi ebimanyi ne bwojja n'odimbalimba wallahi kyakulidde Museveni saawa zino kati oli mukubeegayirira indayirekiti tani munaye ensonga lwaki muli bubi kubanga sente tuzigulamu emmundu ezikuuma eggwanga gasiya mwereere Uganda eggwanga mwe mulitabangula yemwe muliteekamu entalo okutta bannayuganda bennyini olowooza abantu basiru wali okyegendereza nti abantu abalinga beeyiwa ku nguudo e Bulaaya wano nga beekalakaasa ku lwa Museveni namba yakendeera bangi babadde beebuuza lwaki wuliriza Museveni yagenda n'afuna abaana abalenzi n'abaana ab'obuwala ne babasaasaanya mu nsi ez'enjawulo n'abalala ne babasitationinga e Uganda kati abavubuka bano abalenzi bakwana abo abakazi ababadde nga beeyiwa ku nguudo n'amuteeka mu mukwano bulungi n'amunnyikiza bw'omala okunnyikira n'atandika okugamba bebe ebintu by'ogenda kukuba eby'omusimanya mwekalakaasa bikimwana bindabisa kati olw'okuba munnange bebi agambye n'osala omuliro era gwe omukyala ng'oli eyo ng'olinayo ka boyfriend nga okalaba totegeera bulungi mulimu gwe kakola naye ng'ate tekakukaabirira nnyo bizibu ate nga kalinamuko connections za gavumenti entonotono ate bw'oba olina kyoyagala okukola ekya NUP kakirinyemu ng'omanya men at work kati abasajja bambi bo ate ebyabwe bibi baabasindikamu abaana ab'obuwala baabaleetanga abasomi mulimu n'aba under age myaka 16-17 ng'omulimu gwabwe kukuteeka mu laavu ne weegatta naye bw'omala okwegatta naye n'agenda ku poliisi n'akuwabira sexual assault omukutte era bwe bamupimanga kituufu bamukozesezza n'amazigo gamulimu n'engalo zo ziriko ku mubiri gwe abasajja bagweredde mu makomera kati omukyala yenna gw'olaba nga yalinamu akabbuli ku nsonga za NUP naye nga yasala omuliro ng'oyo manya akalenzi kamulimu omusajja yenna nga
tokyamulaba ku street. Manyo yali mu kkomera baamulya. Ndiru yalimu abo bansereko ne ba NUP chapter leaders abamu mu diaspora bagenda bawaayo abaana. Kinnuma buli lwendaba munnayuganda ng'alina social media handle gy'asobola okukozesa okusindika eddoboozi lituuke bambi gye liba lituuse. Bannayuganda bali mu kufa battibwa baggwaawo, kyokka n'otunuulira ekikazi ekikulu omaze wano ebbanga n'oluzungu lwakulema okuyiga oyogera ng'ente. Mu kifo ky'okulaga ebifa mu Uganda olaga bika bya mwenge, olambuza abantu mabbaala naku mbusibo bayigiriza abantu kufumba. Gwalina erinnya eritanyuma kukuwezinamyalo mbuwezinamyalo n'oluzungu olufu n'ogamba laba omukadde w'ekkanisa. Naye Katonda wa Kyagulanyi nga bw'ateerabira yamuwadde sitooka empya. Yefe tulina akabuli onaatuwanguzi netta tulina sente ezaffe tuli bakozi. Buwala bunaatukwana nedda tetubwefasa tuvimba. Ate tuli banje toyinza nakumanya wawe tufa tulinga emisambwa kabulaza. N'oyo ayagala okutwegattako yingira mu inbox. Munnayuganda nywesa bendera. Ku lunaku luli njagala tugiwanike mu bbanga ebafuukira ekirooto eky'entiisa. Olwo si lugoye bugoye wabula gwe mwoyo gw'eggwanga omulamu ogwasigalawo ogutalifa. Njagala buli langi bagitunuulire ng'ebabuulira olugero lwa Uganda empya. Langi ya bbulaaka egenda kutujja mu kizikiza Museveni mwatusibidde okumala emyaka. Langi ya yero egenda kusimulula abasibe bonna abatalina musango. Ate solooze yero ginewaayo ya NRM egifulumya eggwanga. Langi ya red egenda kututangira okuyiwa omusaayi. Ate nga byonna tubikolera mu mirembe ng'eŋŋaali. Bantu mmwe Uganda mugikotogedde. Temwagala kwogera ku bikyamu Museveni byakola. Wabula buno obubaka mbusindika nga buva ku ntobo ya mutima gwange buke eryo yo yenna atayagala kwogera ku kigenda mu maaso mu nsi ye. Tumbaavu bambi. Ku lwa Katonda n'ensi yange tambuza vidiyo musatu bambi.